balina okwogera challenge ako ke mwatuwa amazina abantu balina okwogera challenge twakasalaasalamu nno n'ebyali batiisizza mwalimu bingi ne mubitemaatema tulaba nga tebiri relevant ku oba biyinza okusukka social guidelines tugiramu. Enkolagana yo neerayika eri etya ng'oggyeko musical nti ekibagatta muziki era music kikoma ku music bye bibanyumira. Entertainment is ekikunyumira ggwe omanyi how you get entertained n'oba weebase omusaayi gwe omutima gwo gweyongerako okuba katini adrenaline tabeera y'omu. That's how you get entertained. Olaba Jose Chameleone ngazze oba Bobi Wine najja ku stage n'okyamuka n'owanika emikono omutima gwo tegusigala kyekimu. Entertainment kibeeramu ggwe, so it's okay with them. Whatever gives you peace, whatever entertains you. Waliwo ffe abatava waka naye nga ffe byaffe binyumira awo ojja kubeera waka ne bakyali bange bwennyumirirwa n'obeera wagenda mu bbaala so it's okay. Kale kyonna kyayagala ekimunyumira kyenja okukola era kyenja okugezaako. Ekitamunyumidde era ngezaako okukola ekimunyumira olulala okuggyako abamanyira bo tetubaagalira ddala ba buli omu asobola okuwagira omuntu nga tolumbye mulala kitegeera egerekyega baagala nno zirabako gaali ki baagala zirabako mpozi boogera nnyo ebintu batamanyi tewali gaali gye baalabye naye baagala ogiraba katuwe olunaku bagambe tukola assembly nga ye gavumenti ekkiriza bawe kyobadde okuzaako mpubaga kati gwe asinga eggaali pila also either push you up or take you down. Leave me my mind Katonda of course yasooka naye kyalabamu tukyegattamu ne bannange benkola nabo want to see if it's better this year or next year because there's a lot of concerts and parties this year, a lot. So togiramu kasolaba nga nkerereemu basobola okumpamu bbato basobola n'okumpa bbato n'omuyimbi nno oli oweeri e Bulaaya ne bagikuwa naye kikulu bakuwadde ku ssente. Omanyi obuzibu obuliwo ku bulwadde bwe bayita addiction oba ku mutyo nalina bwalwala omuntu bwe bazimba eddwaliro bateekako kiriniki oba amadagala bateekako loose oba toilets bateekako neggwanika nga tebateekako ggwanika nti mujje muffe naye mu bantu abajja okujjanjabwa abamu basobola okufa. Kaakati bw'obeera mu ddwaliro kikukakatako okulwana obeere mu batafudde obeere mu bagenda okuwona. Rocky bw'aba asobodde okwogera another chance ffe tetwayogera naye twamuyamba era nzijukira Rocky ffe twasooka okumutwala mu rehab okumuyambira ebyo twakolako. Then obuzibu obuliwo nti obwo obulwadde buli so complex abantu abakwetoolodde balina okuba ready and willing okukuyamba. Kati am thinking era bwempulira bwentyo nti Rocky yafuna buyambi bumala kuwona nga bw'ogenda mu ddwaliro ne bagamba nti omusujja oguwonye naye sula mu katimba k'ensiri akali treated. Kati bw'oddayo ne wataba wakuyambako okujjukiza katimba ako ensiri n'ekuluma obulwadde ne budda ne bagamba omanyi twagamba osule mu katimba n'ogana gwamanyi ne bagukusalira naye nga nze nzikiriza akyasobola okuba obulungi oba ajja kubeera. Okugenda mu rehab kwali kukula gye ndi olw'ensonga nina ebintu bingi bye nali simanyi ate bye nategeera n'obulamu bwange bwafuna more purpose. Luli nali nyimbanga era nyumirwa okuyimba obuyimba bw'omukwano obuyimba bw'osomesa naye kaakati ate nina more purpose nina kyenyimbira nti nina Another Chance Foundation tubaddewo kati emyaka 10 kigenda mu 5 kyanganvaayo naye tuyambye abantu abali addicted abatakka wansi wa 5 ne bawona obulwadde obwo ne bagenda mu maaso ne baddamu mu bulamu bwabwe abamu ne bagenda ebweru abamu bazzeeyo mu masomero basoma abamu bazze mu famiri zaabwe. I mean kiwulikika bulungi okuba nti kati nina obulamu bw'omuntu omulala gwennyambako ekitegeeza nti ogenda mu rehab nina kye nafuukirayo ekirala. That is the thing about amayumba makyala ne family ebintu byonna bina tukola bikole so tebiba bikulu bagamba nti a better you is best for all those around you. Tugwekokeza n'otereera oba osinze eri wasinga eri bonna abakwetoolodde so kaakati of course abaana tebakyuka abaana bo baba baana bo omukyala yasobola okugenda n'ofuna omulala amayumba ogula amalanga bw'ogula amalala oba ozimba amalala
obulamu bugenda mu maaso. The point is bw'osobola okwetereeza kubanga bagamba nti enkyukakyuka yeereeta enkulaakulana yokka awatali nkyukakyuka tofuna nkulaakulana. Olumu osobola okukyusa n'oddamu emabega naye ate engeri yokka gy'ogenda mu maaso ng'olina by'okyusiza. Kati nze nzikiriza nti okugenda mu rehab yali nkyukakyuka nina bye nakyusakyusa era tutunowa step nene nnyo nga era ne bw'ogenda bugenzi ku TV ku ssaawa eno manya ku internet n'ossaamu erinnya lyange ojja kulaba interviews zenziggya nkola kubanga at least buli mu mwezi nkolamu interview ezikwate ku addiction and drugs ezitaka wansi wa 5. Sikiwanga waliwo ayinza okula bato nange ani ngeri nze gye nyimbamu ani ayinza okumbato kwata akaganda k'abayimbi ga 10 sigyembayimbire sijja kugamba manya bo babalonde bangambe kaye tubataddewo baba bano tubategese zikyensumulule akkirizibwa okulooza kyayagala nenze tolina onimbira nagwa ensonga ndaba nagwawa muzikale nagwawa tukola ki wano naye buli omu waddembe mu ndowooza omwana omutwe gwe naye kati kiri kunze ayogera ze yagambye bwe nti nagambye nja bivaamu inshallah manfuna ssente zenjagala zentaddemu oba zenjagala oba wenfuna ebirala ebirungi koko nasigwe okusoso kyogera nakyogera nga temunammanya nakyogera nga cause sigwe mulimu gwe njagala owangaliramu era ogw'obuyimbi newekyandibadde nga si kya ddiini kale tudda ku ddiini nga Katonda yasooka era si mulimu tegwenyumizibwamu ddiini nja kukola bintu birala oba politics oba biki naye nga birala inshallah later not now I'm still doing music still good inshallah just nsaba Katonda like neme wangala nnyo mu music musaanyi kubeera nnyo mu industry byonga yo then nange ng'omuntu kyenjagala ne Katonda wange kyensuubira kyayagala tuli politician era saagala just jagadde kulaga nti nekisoboka naye siri era saagala ako katera okubuzaabuza abantu abayimbi bangi bavayo ne bagamba siri munnabyabufuzi siribeera ne wayitambale ne tubalaba nga bajoyini mubalindeko ekiseera kiba kituuse era ekiba tekinnaba aba tasobola yazesobola naye wali omuto nga tolya muwogo kati omulya n'akatogo. I think it's not good but I think kyekiriwo politics mwali nnyo mu buli kimu eggwanga lyaffe n'okola statement nga gikoze nga gwe munnabyabufuzi asobola okifuula kyayagala kiri so much muziki tatambudde bubi ku sayidi eyange tebitera kuntambulira bubi okusinziira mukama nga bw'aba asazeewo naye ku luno biri far better better muko okusinga ku bibaddewo fine oli omu ku bayimbi omuwandiisi very good songwriter I should say you have out of 10 you have at least 5% out of your songs there mu bantu kitegeeza ki nga gwe gy'oli ng'omuwandiisi ne ate era omuyimbi tekitegeeza gye ndi kyo kinakinoonyerezaako just manyi kimu nti nabikola ebyo nabikolera bembikolera byabakolera nange nga bwenkola ebyange so sinaba kutuuka wali eri kwengambira mbu obambu nina we neerabira ku nsonga eyo ey'okuwandiikayo kati by the way ensonga y'okuwandiika kunze ensonga eyo mukama gye yasooka okuntunuuliza naye nze nali nsimbula ewaka nasimbula nga ndi muyimbi wavaayo oli muyimbi nga njala kubalaga nga ndaba tewali n'omwana yayimbye endongo naye munange mukama ndowooza content nalina mungi nagamba muvubuka gwolimba sooka ogabaneko ne banno so naye kati ennaku zino eno ndi ku final strictly final musically okuwandiika ekyo kyo kibaawo mbadde nga nina engeri gyenkikolamu gyenkimaintaininga ne bakyali bange so wekiba kirina wekintuusizza ekyo mukama gwe nsinga okwebaza kubanga gw'amazima gali nti kyekipushinza ate okuyimba kwange kitaddeko empagi ey'amaanyi ennyo okuyimba kwange
kituukako ebimu bitera okubeera ebya freestyle kubanga abayimbi abasinga tuba twemanyi ate muba bamukwano olumu vibe ebakwata vibe ndowooza ozitegeera vibe ebakwatawo ng'ayina muzayi nga anagamba blood ninawo zino ate nga naawe olaba bw'ozitwala tewabeerawo so olumu ne mukikoleramu eyo embeera newabeerawo nene embeera eri legit ey'okuteesa naye nze kyemmanyi mu music ku bawandiisi abayimbi abagula music engeri gye bamugulamu erina okyusibwamu si bino byakujja na ssente n'omuwa n'agenda biki ebyetaaga okukyusibwamu baali boogera ku kintu kya copyright ro waneno yeetaaga ne tukulaba engeri gye tugiinitiatinga waneno omuntu oluyimba olwo kale ne bwe banga lusigala lutambula nga naye alina engeri gy'abeera asigala afuna akameseji nga kasigala katonyayo ne bwe luba lukumi kale bwe bityo tujjako nze bwe mbambawadde ebiseera sisigala mukano kagamba ngu ate ngoberere ate biki mba nkuwadde kyemba ntutte just nze neemulugunya ku kyakukyukakyuka just enkyukakyuka eyo ebeerewo tulabe engeri buli omu gye yeeyagalira mu kintu kino nga teryanyigirizibwa essaawa zino gwe olowooza ki ku copyright law how according to the state gyerimu mu Uganda wano nze ebyo ebintu nabinoonyerezaako naye nga nkola y'abali ya kizungu naye kati nze wanene tetusobola kuinitiatinga yaffe tulina wano abantu bakagezi munnyo nga bayiiya mobile money nga bayiiya tugabane ono tebasobola kuinitiatinga bintu ebyo nga bisobola okuba nga bitambula nga bayiiya songo boost ng'esobola okulaba buli tukitegeera waliwo wano abaana bakagezi munnyo abasobola okukola ebintu ebyo just beetaaga opportunities babiteekewo ensi ebirabe tumanye ngu bitya bwe babikozesa kitegeera